Lutindo Radio Simba osibye otya ampuliriza wona osinziro otuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nzeni mu studio za Radio Simba okwanjulira program Lutindo n'enkulisaayo abaakoze leero mu mbeera eyo tubeebaza omwaka gutandika butandisi abamu gutandika speedi abamu speedi etandika nga ya kimpowooze byonna byosobola okukola bikole e Kampala jo twatandise ne kajjamu nga kali waggulu ddala nga kitegeeza nti abantu bayingiye leero ntunuddeko wano we nalabye ejjamu ennyingi ennyo eggulu nga yataddemuko simanyi naye asobola okukola ayina ebyokukola bikole biteekemu obudde bwonna ampuliriza Lutindo kawungezi k'olwaleero nina Richard Baguma Charles Romshana yajja twegattako mu kifo kya Ibrahim Ssemujjunganda taliiwo wiiki eno ne wiiki ejja tajja kubaawo naye olwaleero nade ngambye kyeyunesa ennyonjo yabajja mu kifo kya Ssemujju naye kyeyune ndowooza gyali nga ali ku Kyaddondo naye tali wano kumpi kati Romshana ajja kujja yeegatte ku Baguma ate engeri gye batatera kusisinkana nabo bajja kunsasula mbawadde omukisa basisinkane wano mu studio ampuliriza Lutindo Richard Baguma buuza abantu nja kuddamu nga bulijjo okwebaza Katonda n'omwaka nagwo twaguyiseemu okusinziira ku eno kalenda gye tukozesa omwaka kalenda y'Abaroma gye tukozesa omwaka twaguyiseemu munnaffe muganda wange omuto wange Rizidero Kasaasira teyasobodde guyitamu Katonda n'amututwalako kabenje ka mmotoka netugenda ne tuziika naye tusiima Katonda ow'ekisa okusobola okutukkiriza tutulosinge wano njagala kwebaza abatuuliriza abawuliriza abasimba n'abatulaba kuba kati abambuuza bawerako tukulaba so njagala beebaza mwebale kubeera naffe omwaka ne guggwa mwebale kutandika naffe era kibazo nsuubira naguno bajja kugumalako naffe inshallah tusabe nti nagwo tugumalako ampuliriza Lutindo olunaku lw'olwaleero mu kooti y'amagye mu tribunal disciplinary committee kyonna gwe kyosalawo okugiyita gundi agiyita atya Godba muganda wange agiyita kangaru kyonna kyosalawo okugiyita olunaku lw'olwaleero mwami Besigye ne Dr. Besigye ne yani ne Haji Obed Lutale babaleese Obed Kamulegeya babaleese mu kooti babaleese era wabaddewo okusika omuguwa wakati w'abannamateeka ekibinja ky'abannamateeka ekisooka nti mukyala Martha Karua bamuwadde license ey'ekiseera ey'okubeera akulira banne mu kuwolereza Dr. Besigye naye bagenza okuyingira ne wabeerawo okusika omugwa nga baga nti bano tebajja bano bajje twagala abali ku lubukalala twagala abaakoze bwe bati kati okukakkana nga Aaron Kiza beesise ebitogi na sirowooza nti alina gwakutteko naye mu bigambo era okukakkana nga kooti emugambye ayingire nayo mu bagiyita ki bakayita ki kaduukulu ka kooti era naye n'avunaanirwawo n'asalirwawo ne bamusalira emyezi 9 egy'okunyooma kooti aga nti era kooti ndowooza bakuyita kwabuuka kuyiika kubanga teyabuse mu mbeera za bulijjo ku luno Richard Baguma ng'observer njagala komenti y'Abaguma nja kuddamu komiti yange gye njogera ku kintu ku nsonga eno okuŋŋamba nti omusango gwa Besigye
ne Haji Kamulegeya ng'ogereko nga nsinziira ku nsonga z'amateeka ekyo nze mba sikisobola era nakyogera ne wano ku mpewo ne weba mpita wonna nkyogera nze omusango gwa Besigye guno ne Haji Kamulegeya nze sisobola kugwogerako ng'ensonga y'ebyamateeka. It is a legal issue and for me nsonga y'ebyabufuzi it's a political issue. N'olwekyo akiikirira oleeta Karua Martha former Minister of Justice Kenya. Omulimu gwa Karua kunze si kuleeta obukugu mu byamateeka mu kurepresentinga Kiiza asirwa obukugu bwe mu mateeka kunze wadde alina obukugu ndowooza nze lwakuba aleeta ekifaananyi ekyebyobufuzi mu nsonga eno. N'olwekyo Martha Karua ali nsonga lwakuba munabyabufuzi bagasekava Angola bagasekava Ghana bagasekava tojja kuwulirayo ow'eggana nga bamwogerako, tojja kuwulirayo owangola nga bamwogerako. N'olwekyo nga bwe natandika ne bwe twatandikira nagamba eno ensonga kunze si amateeka ya byabufuzi. So nze ndowooza mukwano gwange Kiiza ekyo ekyo akimanyi ate akitegeera bulungi. N'olwekyo wabadde agendera mu kooti abadde takola bukozi mateeka no abadde akola ebijjayo omusango ng'ensonga y'ebyobufuzi. Oba banyiize ne bamusiba myezi 9 oba ne bamusiba emyaka 9 ebyobufuzi emisango gyabyo na gye bigwera n'ensalawo gye basalawo tegwera mu byamateeka era eggwa nga ya byabufuzi. N'olwekyo nze kyova bw'oŋŋambe nkole comment nze ensonga sigiraba ng'ensonga y'ebyamateeka oba yakoze contempt of court oba ensonga ya byabufuzi era gyeneegwera era ejja kuggwa ng'ensonga y'ebyobufuzi ejja kugwera mu byobufuzi bino ebya kooti bino byakwetooloola era byabufuzi nabyo. Charles Rw'omushana gwe mmanyi kati yo njagala kugamba webale kuleeta Charles Rw'omushana nsanyusa omulaba ono yalemerera okugenda ku Christmas tubadde wano nga tumukuuma yabeera wano ate alagibwa mufuluki so Katonda wamaanyi Katonda wakisa naye ne gwojuliza Baguma Richard I'm not sure nti yafuluma Kampala ng'abaana bali ne jjajja waabwe Baguma nayogera naye ndowooza ku Christmas akugambe ng'abaana bali ne jjajja waabwe omukazi asobola Baguma nayogera naye ndowooza ku Christmas naye Baguma byayogera si byamateeka nabyo byabufuzi so Jazz abatuwuliriza gye mbadde kibazo yeka asobola okunzijayo naye nze ffe tuli bagasimbagane bino temubibaamu ebyosi byangu naye gye nasooka wano wayitawo okwo oba netukupromotinga oba netukuzza wansi simanyi anti eri wali weetagala enforcement so tuva mu lutiino ne tugenda mu gasimbagane kuyambako. Charles Kizza Besigye Obed Lutale bali mu kooti. Mukwano gwange omu munnamateeka actually babiri and bombi by default bali ku bannamateeka ba Besigye omulundi guno. Omu ku bo oli yagaa nti kati oba oyo ani yamuleese oli yabuuza bubuuza omu ku bannamateeka banne omu ku the 50 yalaba munne nga tuli mu classroom 50 of us ndeero omushana
yingidde atya mu class eno class twali tumanyi tuyina mu bagezi bokka uno yayingidde atya nga munnamateeka munne yaŋŋamba natunulidde omusajja leŋŋana kakati ono ani yamuleese era bwe yagenza okwogera ng'oli aga nti bwe yatandika okwogera nenga katonda wattu ono omusajja agenda tukola biki nga byayogera ono tabiwulira naye bombi nayogera nabo on different occasions ekyali unanimous mu bombi kiri baguma kyayogerako nti eno kesi ekuwa political platform eri unique kati nembagamba ejiwani ali mukuwoza gwe bawozesa Besigye no actually bo baali boogerera beyond the lawyer and Besigye baali boogera ku legal and jurisprudence nga bwe bamuyita nti jurisprudence wa Uganda eno kesi yali emu opportunity eri unique kati neŋŋamba and bombi nabagamba mukulu Mabirizi omumanyi Mabirizi nga yaba challenge nze n'abagamba nti bano baloya ba Besigye tebayambye Besigye the person nti kati essaawa eno bandibadde mu kooti high court bandibadde mu the other courts seeking that Besigye gets bail through the other legal means. Yes, that was before Mwami Museveni okuwandiika ekiwandiiko kye n'aga nti bwe gukusinga eno ojulire ate kooti eri negamba tewali kujulira eno tojja mubeere n'ebintu byammwe yali ngeri yakubejjako nti afe tubejjeeko mwe mufe n'ekintu kyammwe kati nga baŋŋamba nga Mabirizi akaya n'aga nti bano balooya bandibadde bayambye Besigye ne bagenda eri ne basaba bail ne bakola kati omu ku bo n'aŋŋamba nti nti the opportunity that Besigye grants you is not the same that you get with Sanya. Sanya ajja kunsonyiwa Sanya omuwuliddeko y'omu ku 10 were they 17 were they 19 abanup be baata abaali mu court martial nga banne kwe basibidde empale nga baga nti kati Sanya tugenda kuwaaba omusango through Sanya challenging the legality of the court martial kati ono yanga nti opportunity Besigye gyakuwa si gy'ofuna through Sanya nti Sanya bwe bamunyiga akutuka naga nti nange mundeke ngende ndaba abaana maama w'abaana jjajja wange tulina mukwano gwaffe ne Romshana yaŋŋamba I'll divert a bit yaŋŋamba yali mukakalukanyi wa byabufuzi akyali naye yali agenda mu mobilization emu n'ayitire wa maama we maama we n'afumba ekyemisana n'amutunuulira naga my son is a graduate my son is naye banne bonna baava mu university baafuna emirimu musiramu naye banne bonna baafuna emirimu ye ali wano miskini talina mulimu talina ki kati in addition to that nga mama agamba era bagenda kuddamu bakukwate. By that time he was one of the most arrested activists nga bwe bamuta Masaka obeera sure nti bagenda mukwata ejjinja oba emukono bwe bamuta ejjinja aba akyali ku beire ejjinja eriyo n'omulamuzi yamuwa beire Masaka n'akimenguzi Kampala tamale mirundi awo mirembe twalina tamale mirundi ne tumwesiga ndiye kanyama wafu ng'omulamuzi yasabye enguzi ng'ali Masaka nga bata bano baba bata n'asaba enguzi nga tasaba ono mukwano gwaffe ye baali bamutadde non conditional kati be yali nabo nga babasabye emitwalo 10 omulamuzi n'agaana bano bwe mbateekako 10 nze mujja kumpaayo nange 10 otherwise ngenda bateekako bukadde 2 mwe munaamanya gye mubujja bagiyita nguzi bagiyita facilitation mujja kutononera ebintu omulamuzi n'ali nnyo okuva e Masaka
mpaka Kampala kati bagamba Tamale Kanabi Tamale n'abalala ko Tamale tugenda mukwatira wano tugenda kuleta polisi tumukwatire wano tagenda kuva wano ate omulamuzi we yatuukira nga Tamale ya fundraising banange tezinnawera baguma leeta kofa omusajja yalayidde nti omulamuzi agenda mukwatira wano anti yabitegeera fundraiser but anyway oyo mukwano gwaffe maama we yakutuka ng'ayagala kaaba yakaaba actually omwana wange atazze antagabwe yamutunulira ng'akaaba n'akutuka kono sigenda kuddayo wa maama again kakati oli looya kye yalyaŋŋa nti enjawulo yasaanya ne Besigye nti Besigye tomuflagingako kati nga bo balooya bakikozesa for the jurisprudence aga nti it helps the jurisprudence of Uganda ne boleeta kati baguma gambye nti ne visibility legal visibility lulina line lawyer nga ngamba balina group ya African jurisprudence nandaga group ngeriko baloya 240 okuva all over Africa nga bonna bali ku group emu guno omusango gubakoze eki gubagase nga bagaseko ne app translating okuva mu Lufaransa okuzza mu Luzungu basobole okwegattira wamu okupushinga omusango guno. Chaz, what becomes of Besigye in this? Because there is Besigye, the social person. Nagenda okuchalida Winnie byanyima. Eweka actually not quite kuchala. Nagenda mu interviewing. And Winnie the person ngam ayagala bawe outside. Aganti this man is 68 years. He cannot be what he was when he was 50 or 45. Kati simanyi Guma Richard yagamba bokola ebya politics ebimenya amateeka ne bakuleeta mu court ku by'amateeka ago tegaba amateeka zebya politics iso enkoko n'eggi kiriwo ekisooka jiwa nkoko but bali nkusaba unzikirize ndagewo codes 2 code esooka nga bakakwata Besigye ate bamukwatidde Kenya waliwo akatambi akafuluma jikava sibyange oba of course amaloboozi agalimu matuufu maloboozi oba majingiro oba kibat maloboozi naye waliwo code gye galeeta is the code of Greece then ne wabeerawo ne operation yakolebwa ngi ekwata Abdallah Ojalani oyo musajja yalwanyisa government ya Take nga akulira ekibiina ekya PKK the cards abalwanyisa Take kati be bali mu Syria yensonga kulwa kitake zimu kulwa kitake eri mu Syria kulwanyisa ba the cards kati omusajja Abdallah Ojalani bamujja Kenya bimugambe bwante nenyonye ya mutwala yali entebe but ekyo saagirabako naye amawulire gabiwandiika but ekikulu kiri nti the bamujja Kenya yali mu embassy ya Greece. I don't know that you recall that. So kati n'olaba role of Greece mu Kenya and Abdallah Ojalani ne politics za Turkey. Of course now Uganda egattako kati bwoli bwakugamba nti mubagamba nti ono yasinkana bamuwe ebyuma nti wali mu Greece oga ate Greece ne Kenya ate Greece ne PKK Greece ne Abdallah Ojalani Greece ne Turkey entalo zeina ne Turkey kale ekyo kankirekerawo. Then kode yokubiri ye kode ya mercenaries mukulu kumuzi Kine Rugabajawa mercenaries Congo yaleta ku Twitter kati inayo nebeerawo ba mercenaries bana abazungu bani. Then kode yokusatu of course as it were ye kode ya court martial ntoli omujje Kenya omujje yo maybe treason maybe subversion whatever it is
tewali kyali kigana mukulu Museveni kumuteka mu high court bate naye namutwala mu byamaje military basically of course byamaje means tugenda kumubuuza bibuuzo bingi bino bibabuuza nga oli mu high court matwa abajulizi tuweyo evidence file evidence yo so basically mukulu Museveni tatute Besigye mu court martial kumuwozesa nawe ogenze eri bagumu yes it's holding I'm holding ideyo it's because eri mukulu Museveni tayagala kufulumya byama kati ne mukulu Besigye naye akimanyi mu court martial si byakuwoza so therefore ye kiri okola otya drama ebintu ne bifuuka ebyekisiru nnyo which possibly they are ebyekisiru nnyo how do you make it extremely very silly olina otamuwa gaapu ey'okubikola sere because sikyanoonya tanoonya kuwoza then muwe reference z'amateeka muwe rights muwe si byanoonya ono onamuyina enti kakati nga bagure emisango gyora mu kooti katuwe postmortem report rafeti gitunuleko abajulizi bani statements eziriwa ebyokukola cross examination kalogani gogenda okukola cross examination amuvuga okumujja Kenya now kakati therefore bano bagamba noonya ekinakola case eno international as maximum as possible because kirimu awakanya akulira ebyokuwakanya mukulu Museveni the opposition so now that's where you are and best actor is not Lukwago tamanyi bulungi drama eroni drama ajimanyi abaddemu so asobola n'okukolako pressure ups nga 16 eroni ye muntu gwokwata Aaron Kizo oyo gwokwata n'oteeka mu kaduku n'asangayo Besigye yaga olina linsa ba 30 minutes kati singa wampadde ne sawa singa wampadde wiki n'ensula naawe nalyoka muhaga ora ngeri jabadda wahaga Kiza Besigye ngeri jabadda jiwa oli Obedi eroni yabaddeka ebibera ajja kubirowooza akoleita sinaye singa abadde Lukwago baraja kkawa the whole week Kadala banchi bankoze roya mutendeko mujiro kya bwotira banachi nkoze loro ovuro bichi nayo nagamba usharoba kama agenze mu kuyimba because it's not about the law so that's why Martha Karua but naturally Martha Karua yomu bawakanya Ruto Ruto ali mu game as a state of Kenya eyokuleta Kiza Besigye but alese Kiza Besigye yeka. Not only has he abducted Kiza Besigye, he has also abducted Kenyans. His own. Yeah, his own. So, kati wa Martha Karua agatemunda ba Uganda. Ndi Uganda ono takomye ku abducting abana Kenya boka. Na abana Uganda abade bamanyi nti Kenya is stable. Actually, there was a demonstration the other day. Absolutely. Abamagwade bagamba Kenya is stable. Ebyawe bigana baddukira wano. This guy, this monster is abducting them and taking them for death. So and ndiro labo ya abducting na mutwale what is going on. He's in the court martial. Tare mu court martial choka na abaloya na baba sima. Don't you see? So for Ruto it's a bad case. Yeah, absolutely. And ani achikola the running mate. Wa Raila. Running mate wa Raila atenga muchukuyu. Muchukuyu nga ono amazoku yayisambu mujita kugiza mwe gari yayisamwe gari omuchukuyu era naleta mukikuyu ati baleta muchukuyu toranti bwe yarese ndusu mukati aguyita mukati ndusu mukati because gwe yarese tamacho wala ateza yone wa uhuru nagambu nange tekimala because nawe nyamba ko bako chogatako so bya bufuzi and I have had the conversation ne baloya bamwaba nga bagamba ekigendererwa kyabya bufuzi so chovola basobola okuleta baloya bina nga bamanyi court martial tejja kujjula bina they know it but he has a right even to have 1000 lawyers. And mujja kubeerawo nga omusaba arjanamentsi okuwa tugenda kubeerawo naye kirekawo mukulu Museveni agenda mu kalulu. You see, because does Museveni care? No, he does not care, but he needs legitimacy. So you see, now ayina ebizibu bibiri ayina ekizibu kya opposition omugu bagenda okutema ko mutwe
muganda w'abaguma gwe yasuubiza okutemako omutwe singa tekibadde kya taata obadde owedde today mara ngenda gutaya ku kisagazi today nga nja gutaya kibingo yalinze bulinzi lunaku lumu either nga kitaawe waliwo walambudde oba nga naye afunyemu ku busungu is monitoring mood za kitaawe but taina ejambia agiina mpagale naagala kukozesa kasumeno tagala kukozesa jambia but gumugoberero labe baguza kasumeno wasi jambia but you see there is no kati abokunna bugabo bamekinge sure tebamuguza kasumeno because you see there is no difference wakati wa Muhoozi Kainerugaba ne Museveni on handling abawakanya. The only difference that Mukulu Museveni has quiet diplomacy bo mukwata muteke Makindi. It's not correct either. Kata ona yagamba ya Makindi tebikola. Tumuje ko mutega amwana wange sibo bagira siteke Makindi. Tebabyogera. Tebabyoga. That's the only difference. Ono yantawanya singana mazedda deputy CDF orwero singana manjeda. Aina na list. You get banje nazo politics zira but eriyo no mukogwe yagamba the big one but you see the big one the big what the big thing but you see echo baguma akimanyi yamuita big what kandi okute mawanda mawanda na tine walwa singa mawanda like a big thief kati kwenda lwacho okisirikira ntubadenti de baguma kakati you see but you see Muhoozi Kainerugaba is like court martial na MJ he's actually he can even move the officers from the court martial is a lawyer inabesije agomaje Muhoozi Kainerugaba nagomaje gaga tugenda kosa kasumento basale kwemitwe they are all doing the same thing message yemu you get bobola banga 9 nga military police van ngeri je bade yingira mu komera ninge it is demonstration of force. They are all giving the same message. Katana bana wabano kana bagamba okay you are dirty, we are going to make you extremely very dirty in international community. So we need to deliver. So who is the audience? Mukulu Museveni je yetaga. Mukulu Museveni yetaga audience ya population ya Uganda. There is military. Then Mukulu Museveni chola nabanakani abana prisoners nabo abawade madowa agafana namunga chimilitary zona mpya zivude mu dry cleaning ingereje batamba nengereje bayingira is to give that message to the population ebere subdued democratizing the prisons is no longer civil. You see, nabano okawa manange tebamukiriza kusinkana abantu is in solitary confinement. Ebyona is aimed at this population baba agenda mukarungi wanise olumala nagenda okumuchallenginga you must be an Aaron Chiza. Yes, chovala ba neighbor work ya Martha. Temporary certificate is only for one case of Chiza Besigye batade ko nekigambo only chekisembayo okirizibwa okuwoza mu Uganda musango gumulyo you see enchabo bamuvunana traffic offense togenda yo yes ani mpolereza muntu I know it should be temporary mu Uganda so katinze nange we more instructions za kulacho chiganda otherwise you should be saying into buli musanga you know kubanga asaba certificate. The requirement should be a certificate, a temporary certificate for every case, for every instruction. but yokati are specifically on Chiza Besigye and only in court martial. So in other words, bomutwala mu high court. Or saba certificate endala. Maybe. I don't know. Richard, Charles agenda ku image issues. Nina gwe nali naye naga nti this is one of the worst cases for the regime because of the position of engineer Winnie Byanyima. Unfortunately for Museveni, you are not dealing with Kizza Besigye owaluli nga political activist Winnie member of parliament Mbarara municipality. You are dealing with Kizza Besigye whose wife is a diplomat.
kati state ina responsibility kuba sirikale state bewa UN Kampala. Let me show you the absurdity. Kuba sirikale state bewa UN Kampala. Winnie Buyanyima bwatuuka entebe ekisooka motoka ya UN mukimu si kato ono driver wa Besigye wa Ahmad vehicle, the created Ahmad vehicle nenjoche kakatimba kato si ya chima Winnie ba driver ba UN beba chima Winnie kuba sirikale ba UN beba abawadde baina duty si katase duty okuwaako Winnie omusirikale because she's a senior UN civil servant. Baino muwaako omusirikale bamukuume era you must baino okubeera accountable ku Winnie. Kakati Winnie oyo bwagira bwati at a spousal level because the next level waali addako secretary general wa UN bwamubuuza nti why Winnie mugamba mutya nti why omwami ali mukolokoni nti bifaanana bitya kati ng'oli agamba nti even when she doesn't make noise officially she's already a bad presence for you kubanga ajja kwogera at the international agency level ajja kufuna opportunity because now I know that the UNAIDS has been lobbying Abangereza babawe more money than zebawa eno yava bagitani Oxfam for UNAIDS. Era I think Britain has committed, the Prime Minister Starmer has committed to give UNAIDS more money. Ekyo kitegeeza nti at an executive level maybe Winnie has a phone call capacity with the British Prime Minister. How is that politics for Mwami Museveni? Or does he even care? Oba yatuuka wajjajja wange aga nti kabulangane nze ndowooza waliwo ebintu bingi jo wano gundi akulira ekitongole ky'amawanga amagatte ky'ebyobulamu WHO World Health Organization bamukuba ekikompara tebamukuba ekikompara ng'ali ku kisaala Yemen Gabrasus kibazo yamanyi okwogera Gabrasus Didier Gebreselassie babakola ki Abaisiraeli bamukuba ekikompara babakola ki aba Yemen Israeli yali mu Yemen Israeli nekasuka kuba ekikompara nikubira ddala ku kisaawe yawali edete yasooka kufuluma yasooka in fact yadduka. Of course UN and Israel haven't been on exactly the same plane. No, siyogera ku being on the same plane. Njogera obuyenza UN bweyina okukola ekyokukola esobola okukola ki. So you see President Museveni ku ntebe ye. One second, Richard. President Museveni ku ntebe ye Kiketi ignoringa UN. Asobola tujja kubanga gwe gusose anyway. Asobola ignoringa UN. Bwoba nga chokola constituting a credible threat to his city. Unassumed. I'm saying constituting a credible threat. Now, kisinzira ani aina information emala okukola ya assessment. So ekyo kyekisooka ekyokubiri. Besigye ne mukyala we si bantu ba bulijjo. Ekyo nja kukikiriza. Basobola okukuba olwali. Basobola okwerwanako. Naye akatono kemanyike neetolodde muko mu nsonga za international relations. Buli gwanga erisooka ku interest ne bwobeera ani ekisookerwako kibeera interest z'amawanga ezisinga obukulu ziva ku internal interest. The external interest is dictated by internal interests. So olina okubanga weebuuza nti Starmer ku governance ye okusiba Besigye kimukosa kitya. Olina okukyebuuza ekyo.
so ateekamu maanyi genkanawa so African Union yali eyagala kusevinga Gaddafi mtoji wa France n'agamba bwe bwe n'amaanyi kumwe mwenna alina amaanyi alinyonyonyage ani yagendayo so you see naye nga kiki ekyali kimutambuza mukulu Museveni yatuma lugundo Museveni yagamba ye ali wiringi okulinnya ennyonyi yagenda okukoona ku banne ne banange tugende nobyo byagaana yalolere ligete lugundo ye lwaki yali tagenda obuuze delegation zaffe zagenda Ukraine so bino ebintu kibazo tebiri mu lusaago oli bw'aba apimye especially President Museveni nti eyina engeri gy'onyenyamu ku ntebe ye ebyo ebirala bijja kujja oluvannyuma so ekyo kyekisookerwako olw'omukyano ono amanyi nti koke ndowooza amanyi sijja kumusibako nnyo muggwa nti abaana bannaffe mbayita abaana naye ffenna kati tuli basajja bakulu abali mu magye gano basobola okukola ebintu ebimu nga bya bulabe nga bakuuma ekintu kyabwe so okulowooza nti mukama waabwe ajja kweraliikirira nnyo lwakuba okubya essimu eno neeno bw'aba alaba nti kyokola kinyeenya ntebe ye oba obireetamu ku muzannyo ekyo kyo kisookerwako ekyokubiri of course essimu bwe zitambula abeera ne pressure sigamba nti agenda kwebaka otulo singa nga bwe yabadde akuteeze because abakwata baguma because ne kakwenza era yakola pressure so tosobola gamba nti tewali pressure era ne bamwejjako agenda ne bamwejjako yes ne batta eriiso nti ayitidde eno ani atamanyi nti bwoyitidde so tosobola gamba nti tewali noyitira lwana n'otuuka kibazo noyitira lwana n'olinyonyo n'otuuka abo bakwano bange sefujani ate kigali sebo nze bakwano bange nvaako naye yatuuka so ekyo kibazo njagala tukige so gamba nti Winnie ayina nnyonyonyo kyagenda okukola okujjako okuyomba ne muganda wange ne mukulu bwange ku Twitter ne bayomba ne beevuma you see kankubulira ensonga esinga obukulu kibazo ku Winnie si bwa executive director ensonga esinga obukulu nti Winnie muwala wa Boniface eyo ensonga esinga obukulu eyo ezo historical ties ze zisinga okusiba Museveni lwaki agira Kayihura ab'Ekisoro nga bazze lwaki agira Besigye abeerukunjiri nga bazze lwaki ezo zensonga esinga okumusiba baguma tolowooza nti gwe wasigala ku bikadde Museveni eyali afaayo ku ezo old social ties yoli eyali akyali. The Museveni that is now has generated a new circle of social ties and he doesn't care for the old ones. Nina mkwano gwange, si mkwano gwange, nina general. Nina general Katabazi, but I shouldn't forget, Mwenensheka. Yes. Huh? Yes. Oyeyeka yasigalawo mu family y'Abansheka because the two butamanya where else there were two bagenda mu Skone bafa. Yes. Kati omuvubuka yasigalawo gwe bakwatira mu West Nile. Museveni yamuta. Mbale nkugamba nina general gwe mmanyi yalwana ne ba Museveni through the 80s. Wesembabule naye yennyini akugamba nti why omusajja nti divorced himself from the social ring nti now the real ring of social importance is abazukulu mubayita batya. I think ndoza your mind ya kibazo oyo yakomawo Dusino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira nina Richard Baguma we twabadde tulina okubeera ne Ssemujju Ibrahim Nganda tulinawo Charles Rwomushana mulabye Makindi yabadde n'empisa n'akakanso nindeko yalo ne kiza ndabe yabaddeyo eriyo Teresa agamba Charles
nti Charles byonna obyogedde mbu naye Charles oyo ayogera ku radio nga si y'omu ku gwe tubeera naye. I don't know where gye mubeera ne Teresa. I don't know where gye mubeera ne Teresa. She seems to say there are two Charleses. Kauma, David Kauma agamba Richard Baguma. So Baguma, if you stood to talk to the lawyers of Besigye, what would you tell them? Number 2, while Charles has commented on this being a whole image crisis for Museveni because of also his son, Richard, as a media analyst and strategist, as a media analyst and strategist, do you think that actually Museveni cares for the image that his son generates and that this case generates, or it's all and nothing for him provided it's about power? Richard, tutandikira. First of all, oyo muddemu mu Luganda. Bali jagala muddamu mu Lungereza naye muddemu mu Luganda. Nze bw'obanga oli lawyer Besigye, ekisooka nkugamba genda mu maaso. Kola omulimu gwo gw'oteekebwa okukola. Naye njagala nkugambe nti noonya enkoba 2 ozeesibe. So genda mu maaso okola omulimu gwo gw'oteekebwa okukola, naye genda nga weesibye 2. Obwo be balooya. Njagala kukiddamu wano. Lukwago agambye Aaron Kiza was slammed with a custodial sentence of 9 months without a charge sheet, plea taking, prosecution, or any modicum or semblance of trial. And you can now appeal in the court. There were no court martial where you appeal. I think it's final. You can appeal. So, but in the court, that court martial, the appeal process of the court martial, which is the appellate, the final appellate and court it is for final. The military. So, kyena kugambye kiri nti ebyo ababyobufuzi abasalawo kuba babyabufuzi. You see, bw'okwate mundu nga naye ekigendererwa kyo kya byabufuzi, if you use the gun for a political objective, tekitegeeza nti objective yo teri political. Your military means is just to enable you get your political objective. So bw'okozesa emundu oba tanka oba ennyonyi okufuna ky'obadde oyagala ku kyobufuzi, tekitegeeza nti toli munabyabufuzi. Munabyabufuzi tateekebwa kubeera kadaala kokka, kisinziira ku mbeera gy'olimu. N'olwekyo ono bw'aba agamba nti President Museveni ekya image takifaako, akifiirako ddala nnyo. Naye image bw'oteeka wano image n'oteeka wano n'entebe ye, n'ogamba nti ebyentebe ajja bireka lwa image oba osaaga. So omwami oyo David, njagala mugamba nti entebe yesooka, ebyo ne bya image bijja luvannyuma. N'olwekyo tabitabula, tabimixing. The priority is clear. Bwe buyinza bwe. Ampuliriza Lutindo. Richard, nzira kukiddako nakyo kyaza kikonyeeko kya timing. Oyina ekya Kizza Besigye ali mu kooti. We are rolling into an election. Yandabye n'ebbaluwa ya mwami Museveni nga agamba ab'NRM right now. Nga bagamba mugende mwewandiise, mugende mukebere nkalala. The political timing. Eri eno audience eyawano. What is the messaging? Kubanga erifa batusomesa ebyobufuzi, communication mu politics, batusomesa messaging, batusomesa omuntu asitudde message bwafaanana, vehicle gy'ogenda okukozesa. I don't know whether those things haven't changed with the new digital. No, they don't change. Naye kakati oyina eno mwami Museveni agamba abantu be nti we are starting a political process, civil political process. Ayina ono gwacharginga mu court martial gye bagamba nti bino bya kivandulo proper, era the court martial has become the image of that. Aaron Kiza is actually now
the image of the court martial effectively yakuwa ekifaananyi nti eno court martial bwefaanana si Lukwago si Kalibbala because Kalibbala akyayina essuuti akyayimirira busimba si muyizzi agenze n'amagulu abiri era nikiyiza addako agagera na kumu kakati oyina eyo oyina mutabani wa mwami Museveni ateekayo najjayo ku Twitter eri image Romshana gyayogerako onaga nti nze ono nandi mutemyeko omutwe abeno nandi bawambye bano bwe bati banampulira akanvaamu mwe abanjogerako nti ngenda ku issuing order buli anjogerako ayogera ku family yange nti kamata kati oyo nga rolling out season ya byabufuzi no kibazo barua za president bawazisomye waliwo ne barua ya bail ne bond simanyi oba wagisomye Romchana yabadde wano nga atugamba si yasoose nti president bwe yagambye ku bondi yagambye nti muwa ababbi baki bente oba ebisolo bondi nga bali due for what? For trial. Yes. Bail. Police bond due for trial. Nali kumpewo ne gundi ne MP wa ndoza Kasanda North. Bamutansa bamita. Ne mugamba oli wa kibina kinanga ndi wanupu. Ne mugamba kati ogenda kufuuka mubbi wante oba mbuzi. Ni mugamba gumwetegeki. Bakansala ba campaign manager bamwe. Muna mugenda kufuuka babbe ba ente ebembuzi ate mu mubadde bakansala bali mu PDM nemyoga kati emisango gyonna gigenda kuvaayo mwetegiki obutafuna bondi ne bail si kibazo ebintu bwoba tobitunuulidde. I miss Council Wakafuzi. Council Wakafuzi tukusabira owone mu mbeera eno. Council Wakafuzi muliriza waffe nnyo era gyali abawulira. Council Wakafuzi tukusabira embeera omukama ayongera okusuusa. Yes, so ebintu bino bwoba tobiraba wamu byonna towa bondi towa bail yatandika nti towa ba capital offenses ndoza ba capital offenses ne balaba bano omanyi waliwo bano aba foot soldiers abakunzi abo tebajja kubeera mu capital kati ne ku petty offenses toba wa bail toba wa bond kati nti nogamba nti then irony bwabanga sentence yafunye nga ekosa bya bufuzi ku apiru ajja guwangula bwebanga tayina kyekosa ero najja kuberayo ndi ku bya bufuzi because guno naye kino kitegeeza nti Arthur Karua agenda kuba wampisa nnyo ati kati oyinza okubeera mistaken. I can tell you on record that a few friends of mine would have wanted badly for Martha Karua to be sentenced. No, does she want? I don't know. Does she want to be sentenced to 10 years? Because bayinza okumsiba 10 years nga tasobola kufuluma aneesimba ku luto. No, I think that would be a beautiful one. No, kitagana kugendayo. You see, ku timu yabadde mu court bali bameka 50. Abadde abasinza okubeera neddalu quote unquote yoyo alinga mabirizi kye bamukola bayinza okudeployinga Semakadde the next appearance obo owonyeza abantu bangi kuba ne Semakadde agendayo kati Semakadde bwomutwalayo kiki ekibaawo nakibuuza ne luli nimbagamba nakugamba ono afuuse nakyogera ku mpewo afuuse president wa Law Society but in the scheme of things what is Law Society really muri wari ebintu byemukuliriza nze nga zibitege oba mbanjogedde bubuuzo byembuuza nti what is Law Society really you can close it and the country continues net kalegamete wali agenda giclosinga omanyi bino ebintu bwe byogera nga oli akwata akiga tonyiga ngogamba nti osobola okuclosinga Law Society Uganda nebeera ng'etambula si kyenjaga naye ge mazima so ekyo sagala abantu bakifuule ng'ekyakabi Law Society yali teyina bamemba yali ina bamemba bameka 1,900
Semakadde bwajja ne bafuuka 15,000 ekitegeeza ne ba roya bennyini baali tebagirowoozamu kantu nga tebagirabamu grain. So tibali they are not following its activities. So kati ekintu ekyo njagala ffe simanyi lwaki tetubyefumiitiriza. So kibazo todda ku nsonga ya image nga twogera ku buyinza bwa president Museveni. Ebya image bigenda okuva luvannyuma. Tumalirize ku maliriza ne Romshana kawayo Romshana dachi ekyomuvubuka omuvubuka waliwo byayisa muganda wa Romshana waliwo byayisa ebikule nnyo byabuuza Romshana anokoddeyo kimu abazungu abali ku nsalo yaffe ne Congo bali amudi bani ba UN ennyonyi ezigenda okulawuna si mulundi gumu si mirundi ebiri. Spy planes, specialized spy planes. Zinonyayo ki? So zinonyayo mu aba exporting gold mutasima. Fine, specialized military plane ey'amagye ga America enonya gold. Enonya mu ababbayo gold. Gold gyegirese oferani. Rumshana. Kakati mkulu kibazo. Oyina eddakiika 2 n'ekitundu. Mu abakola public relations ebintu bya security ate nga okusinga nnyo bisinzire ku intelligence si byangu byakukolera PR because bibeera byama. I will give an example. Mukulu Museveni agamba abayekera babadde bayingira omu babiri. You remember that statement? Assuming bali mitwalo 5 oba 10 nga bayingira babiri kati mu Uganda bali mu mitwalo 10. Tasobola kukiraga Uganda, tasobola kubula Uganda bannange tuyina threat yabayekere mutwalo 10 mu Kampala. You can't again say it, but newe wangu okimanyi nti ge mazima. You get, so you can't do PR for it. Na yo yizo kuba ko kiweka ngono tubalaba mwe nzi ngenda kufa no muntu katoni obuza nayo unabadde ki moro atatubalaba norange kibuga bakigana nayo bano babadde ki. But when they have actually seen a threat, then too Mukulu Museveni agenda okutandika obuyekera 1980 bali around 8,000 aba foreigners. But ayagala kukulaga nti twatandika nga tetuyina maanyi nakuwa story y'abantu 27 because it is his story. He wants, there is some image gyayagala okuwa. Of course I've always asked gwa batandika 27 ejeri ya Fronasa lyonna lye wayina byali. It was in UNLA, so he went with commanders bazimbirako, but kyayagala akuwe akulage atandikira mbunafu kati obeera ne CDF nobeera ne Mukulu Museveni nga kyayagala okulaga ayagala kukulaga bunafu naye ng'eri byakola byamaanyi nnyo. So society eno gy'oyina assuming 90% of Uganda's population bwegenda mu kawola kali free and fair teyagala kuwa Museveni. How would you handle that? Ekyokubiri, you go and hand over. What? Gwe kibazo bolu tuloyo bitu babikola ebintu bino bita bya society ntowese makade Ampuliriza